ensonga endeese ensonga ya bbina lyange. Muve ku bbina lyange, muve ku matako gange. Nokeera ku macyango oli musajja, tonna n'abamanego kyawunya spams z'ekiro oba oyo outcome, tonna senya mannyo, n'okwata lingirayiti, n'oteekamu filter, n'otandika okudisikasinga. Kale mukyala gwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wal mushrikun, omushiriku gwe kisiraani. Nti omukola bwa buloga, real omulembe gwakyuka bwe gutyo. Oli mu kiyumba, wave Kampala, tosasulangako ku DSTV, tosasulangako ku Netflix, you've never played a Prime Video on Amazon, you don't know at your age, you don't know how BBL but Brazilian ingeri gye bakolamu amatako. Notandika n'otuula bulungi nnyo mu filter mu kasonda, mukama wo atakukkiriza kulabira TV, notandika okudisikasinga ku matako ga bad black, n'okwata essimu ng'oli musajja. Nyoko yakeera ku makya ne bamuwa amawulire nti yazadde omwana omulenzi. Omwana omulenzi kati ali ku social media, akola lugamba disikasinga matako. Mu bizibu ebiri e Uganda n'ettako lyange mulitaddemu, mwesonyiwa amabina gange. Nyongero bajjukiza nti bw'oba tomanyi buuza. Bw'oba tomanyi amatako dokita agakola atya how BBL. Genda at least ku YouTube, muyiga okukola research banna Uganda. Muyiga okukola research, nti ettako engeri dokita gy'akolamu ettako lino. Agenda mu mugongo gwo n'aggyamu amasavu, oba mbisambi, oba mu mukono, ne mu mbirizi, amasavu ago n'agakuba mu kabina. Amasavu si silikoni nti gaabika. Amasavu dokita bw'amala okugakuba mu matako, amasavu ago gakwata. Wegekwata gegakola akabina, kyova olaba nti BBL omuntu akola akabina ne kabanga kabigula kanyeenya bw'oba ofunye dokita omulungi ng'owange. Sabya mubadde mutambuza muli ku video zange ez'omwaka oguwedde, bad black yayatisa amatako biki. Go! Astaghfirullah. This is not a conversation of cooking oil. This is not a conversation of buying a bar of soap. My butt is not a conversation of assault. Amatako gange si buli nyumba nti mwegali. This is money. Bannange muwe sente ekitiibwa. Nyongera okubajjukiza nti nze akabina kange nakakolera figa yange najigula ku TMR International Hospital. Sagenda Kiruddu, sagenda Mulago omupya oba sagenda ku City Council. Sagenda mu badokita bammwe ababba ebipapula n'agulirira. Sagenda mu badokita bammwe abakazi abagenda ne bagulirira obusawo. My doctor is a professional from Cavendish Universities, from Canada Universities. Mwana mnonyeko Dr. Martin Kasuku amujjako interview, Zubeda amujjako interview, Dr. Martin yasomera Bulaya munonye ku CV, wakakwata essimu, oli ku platform emu, oli ku TikTok, your life is stuck on TikTok. Toina Snapchat, you don't have Instagram, tolaba mawulire ga international, you don't know DSTV, tosobola kusasula premium, you cannot see international news. The only thing you know to do, to come, to shout and make noise, mubintu nga temukoze research. This is part 1. Nja kudamba nnyonnyola amatako gange gali mu mbeera nnungi. That's why ntintula, nvuga, like you people, like facts cannot explode. Bannamudiguli bakuno mwabalinga ensi gyekoma abanene kyemugamba mwabika oba mwabalina ebibuto byammwe ebinene anti navuddemu eyo group ongoyina ekibuto kyo kinene kyogamba ekibuto ekyo kyabika. Yes, something n'amatako gange. They just injected the fats in the ass and I'm going to shake my butt on a yacht. You motherfuckers, do research. Pay Netflix, go and watch Doctor's Sajoni's stories. Pay DSTV, go watch Sajoni's stories. Genda ku YouTube olabe ebyobwerere if you cannot afford. My dears, stop involving my buttercups into conversation which cannot benefit the nation. Nja kudamba somese, amatako gange gali mu mbeera nnungi. Bw'obanga oli eyo engeri gy'oli omunene ng'oyina ekibuto oyina ekudde eryo lyabika.
Doctor yanzija kwa masavu. Namponya figa ya kapipa. My doctor is an expert. Doctor wanga bamumanyi mu postinga ku Snapchat. Lecturer asomesa actually ba doctor mu Mbarara University. Yes, my way. When I talk about my surgeon, you motherfuckers, what can you do even? You can't afford him. Doctor wanga okutula ko obutuzi bwat. Okuwuliriza. Alabe figa ye chikweringa kapipa. He needs money. He needs to be paid. He needs to be paid. I did my procedure in Tiemara Hospital. Tiemara International Hospital. Nonti Chirudu. Nonti City Council. Nonti Mulago. Nonti Nsambia. Nonti Kiriniki. International Hospital. So njakudamba somese ebbina lyange liri mu mbeera nungi temgezaako distressinga. Allow me to shake what Dr. Martin gave me in peace. Have a good day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice Eid. Fuck you.